Olisha M yafudde banji ne bagamba bamuziise n'olubuto bamuziise n'omwana we mu ntaanemu mwangwe mujje mbasomese ekintu ekyo nakisomesaako okwo kakati njagala okubabuulira omukyala ng'omwana we yamusse nga bonna bafudde babiri ng'omukyala afudde ali lubuto omwana ng'afudde ne maama naafa tufuna gwe bayita seddambo oba ne tumuyita omutemu ne tufuna ennyumba etalina mulyango gw'amabega mwe balongooseza omukyala oyo omutemu n'amutemula n'amuggyamu omwana mu lubuto oyo tumuyita mutemu era oyo abamuggyemu omwana mu lubuto talina kubeerawo nga baziika ye amala okuggyamu omwana mu lubuto ne bagamba omwana aba muwala era bamupaadingako akantu ku bukyala bwe kakati oyo omutemu yagenda ku mayanja oba agenda ku mugga ogukulukuta n'agenda n'anaabira eyo eddagala omulimu nzikiza n'ebisigadde era talina kubeerawo talina kudda mu bantu bagenda kuziika wadda mu bantu abaziika ayinza n'okugwa eddalu omuntu oyo kakati omuntu oyo omwana bwe babanga babadde bampeta nga taata oba ng'omukyala baagala okubaziika wamu ku kijja kyekimu omwana oyo tumuziika ku mukono gwa ddyo oguliko ebbeere erya ddyo naye nga tumutadde mirannamiro tumuteeka emirannamiro naye si mu ntaaneemu kakati ate ekirala omwana oyo bwebaba tebadde bampeta era nga tebalambangako kubanga babaziika wamu omwana oyo atwalira ku kijja ewaabwe kubanga emyoyo gino obutaluluma era temuyinza kuziika bantu abo mu ntaaneemu era temuyinza baziika ku lunaku lumu olw'ensonga muba muziisa olulyo lwonna awo ekika muba mukitaddemu ebitali birungi ebigenda okubataataaganya n'okutaataaganya abaana okuddamu okuzaala omwana n'ennyina tebateekeddwa kuziikibwa ku lunaku lwe lumu era tebaziikibwa mu ntaana y'emu ebintu ebyo mubitegeere bulungi kubanga bajjajjaffe baakola ebintu mu butamanya ne bireeta obutabanguko tovola tusiba tubaga mujje mukole emitango zezimu zezo ensobi nabagamba omukyala nga omwana yafudde nga bakamuzaala nga bamuggyemu omwana mufungo omukyala ye waali mulamu omukyala ne bba n'abasikadde tebakkirizibwa kuziika mwana oyo abaabusuula abakyala batakyagenda mu nsonga be bagenda ne bafugika omwana oyo omwana azaaliddwa ng'avuddemu nga tannatuuka ate omwana azaaliddwa oyo mwana ng'azaaliddwa teyakaabako kubanga omwana okukaaba kwe awo kabaka bulamu n'obwamukasa buba bumuyingidde naye aba takaabye nga takaabye afugikibwa bufugikibwa teri muntu asobola kunnyonnyola kintu kiyitibwa kufa ekyennaku ekiriwo tubeera ne pulaani buli nnaku ezimalako omwaka tuba n'ebirooto ebitwaza obulamu bwaffe mu maaso naye tetubala kintu kiyitibwa kufa ng'akonkonye mu lujjaalo tamanyi oba olina ssente oba tolina ssente kukufa ng'akonkonye ku nnyumba yo tamanyi nti noba oli mugagga oba oli mwavu kufa nga zze tamanyi nti noba oli sereebu oba toli sereebu kufa nga zze tamanyi nti noba oli wakitiibwa oba toli wakitiibwa kufa nga zze tamanyi nti noba wasoma oba tuwasoma kufa nga zze tamanyi nti noba oli mulungi oba oli mubi kufa nga zze abazze era ebiseera ebisinga obungi bwajja tosaakira makya kutegeera nti nazze ekisinga okunnuma bulamu bw'ensi eno singa twali tusobola okutegeera ddi omuntu wava mu bulamu naye tusobola kutegeera ekyo Katonda yakyerekereza era ekisinga okuluma nti waliwo abantu bali ku nsi kuno abassa obulamu nga buli nnaku batta Bannayuganda naye Katonda si babalekawo n'abaleka ku nsi ne babeerako abantu abali innocent ne bafa olunaku lwali tuziise Olisha M awumudde agenze mu ntaana ye agenze mu nnyumba ye ey'olubeerera alese amalibu mangi mu bulamu bw'abantu alese eddibu ery'amaanyi eri bbaawe alese eddibu ery'amaanyi eri sisita we mulongo babirye mukazi wattu akaabye nga yeebuuza Katonda lwaki atutte Olisha M ku myaka emito waliwo n'essaaza kakati omuntu wano afiiridde omuntu we gwabadde alinamu essuubi ebyo byonna bya Katonda wano nkugambira muganda wange ebintu by'oku nsi tebikumalanga mu kubanga kufa tamanyi nnyumba nnungi ebintu by'oku nsi kuno tebikumalanga mu kubanga muganda wange byonna tubeereka ku nsi kuno n'obanga olina ekitiibwa kitya
tekisobola kirama kyakugulira bulamu ng'obulamu buweddewo. Obulamu nga bugenze buba bugenze, obulamu nga bukugiddwako n'omuntu n'agamba nti nokwagala nnyo tasobola kusula mu buliri bwe bumu naawe. Obulamu nga bugenze buba bugenze. Ekisinga okuluma kwe kuba nti bugenda nga tutegedde. Ekisinga okuluma kwe kuba nga bugenda nga tumaze kwetegeka na kusibula abantu boyagala. Senga twalina chance ng'osobola okwetegeka, ng'osobola okutegeka abantu boyagala n'ogamba nange obudde bwange buweddewo, kye kiseera ngende meeting omutonzi. Naye olabira awo ng'omukka gukuweddeko, olabira awo ng'obulamu bukugiddwako, olabira awo nga tokyayinza keera kumukyakukola kintu kyonna. Ono nkugambira bw'oba olina obulamu bwesuneko muganda nga ali ku TikTok, kozesa akaddeko oinspiringa abantu, kozesa akaddeko okwate ku mitima gy'abantu, kubanga ekintu kyokka kyojja okwetaaga mu bantu ng'akamwako tekakyasobola kuvaamu kigambo. Ekigambo rest in peace, Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Ekyo kigambo kikuwerekera ne kigulawo enzigi ez'enjawulo mu bulamu obutaggwaawo. Ekibuzo kiri nti bameka abajja okukeera makya okujjukira, bagenda kujjukirako birungi oba bibi? Munnange mwannyinaze, si gwe asoose okufuna olubuto nti mu bannayuganda bonna abakyala ye gwe asoose okukola ekyamagero omenye likodi. Kiki olaga olubuto lwo mu public? Mwannyinaze, si gwe mukyala munnayuganda asoose okugyamu empale ne weebaka n'omusajja n'akufunyisa olubuto. Abakyala bonna bakikoze. Lwaki ofuna olubuto lwo n'olulaga public? Igwe olowooza abantu abo bonna abakulaba nga otijja n'olubuto lwo mu public olowooza basanyufu? Waliwo bakyala banno abanywedde buli kika kya ddagala era nga bakozesezza beebakiddwako buli kika kya musajja ng'anoonya lubuto ng'olubuto lwabula. Kati we bakulaba bajja kukulaba ng'atijja, bajja kukolimira era bajja kukola ekikyamu. Munnange mwannyinaze, bakyala bannaabo boolaba abamu omusajja yennyini gwe wafunamu olubuto baali bamwegwanyiza ng'ate kati ggwe bakulaba gwe omulina mu ttaala nga oluusi bo teyabalabawo oba yabeebakako oba n'abakyawa, bajja kukola ekikyamu. Bakyala banna abalala bayinza okuba nga balina abaana era bamaama naye ng'abasajja ababazaalamu abaana bampale esiba byayi. Abantu abo bajja kunyiigira, bajja kukola ekikyamu nga balaba ggwe omusajja gw'ofunyemu olubuto oba gw'ofunamu embuto y'oli eyamalayo. Bannyinaze, mukomye amaalo kubanga mugenda tukabya amaziga. Bannayuganda, bannyinaze, kitalo ekya abantu bano ababiri, kitalo eky'abakyala abafiira mu ssanya, kitalo eri bannyinaffe abamu abatakozesa magezi gaabwe, era kitalo eri bannyinaffe abalowooza nti be basoose okwebakibwako abasajja ne bafuna embuto. Munnange ggwe mwannyinaze, si gwe asoose okufuna olubuto. Olaga ki mu general public? Lwaki otijja? Bakyala banna abalala bonna abasobodde okuzaala oba bayitibwa bamaaba baatijjanga ggwe, oba gwe olowooza oli wanjawulo nnyo, oba igwe olowooza bali abakyala bootijjiramu. Bonna basanyufu olw'ekyomuwendo ekyo kye wafuna. Ofunye olubuto olulaga mu public, ye mukyala munno kwabo banno abazze ekkabagako okukulaga essanyu gwe bw'olowooza. Kozza abamu bakuleetedde ennaku nga banywedde eddagala erya buli kika. Abamu balina ebirwadde ebitabakkiriza kuzaala kufuna mbuto. Abamu beebakiddwako buli kika kya musajja.
batonze ebyobugagga bibaweddeko bakozesa ssente zaabwe ziweddewo naye nga gwe bwoyagalira bufunira olubuto abantu abo tobatijjiramu kubanga tomanyi gye baava wabasanga bukulu kitegeeza tobamanyi olaba n'oyo gw'omanyi gwe wakula naye nga mwava mu lubuto lwe lumu taata y'omu naye akukola ekikyamu naye ate gwe wasanga obukulu bannyinaze mukomye amaalo bannayuganda abakyala bangi bafa era bangi bafiiridde mu ssanya ewaffe mu Afirika Uganda neeno mu Bulaaya n'abazungu bafa naye saagala mulowooze nti ba abazungu nti bonna batuukirivu era nabo obuyisa bwe tulina mu Uganda naye no babulina oli nga tayagaliza muzungu munne kufuna lubuto obanga omusajja gwafunyemu olubuto yali boyfriend we obanga yamwagalako obanga amwegwanyiza era n'abazungu bakolima saagala olowooze nti nno kiri Uganda yokka oba mu Afirika naye ng'ate mwerabidde nti ffe mu Afirika tuyina ennono tugoberera nnyo kalicoozi zaffe kye bayita norms bajjajjaffe oba bamaama baffe bwe bafunanga embuto baayambalanga engoye ze bayita max engoye ezimalayo omuntu yenna si lwakuba nti baayagalanga okwambala engoye ezibamalako emirembe kukuuma mbuto zaabwe kubanga si buli muntu yenna agenda otunula ku lubuto olwo nti agenda kukusanyukirako abamu bagenda kubeera nga bakukiina olwabiri byenkugambye bizinensi yonna nga nto nyangu nnyo okulemesa omukyala ng'ali lubuto kiba kyangu nnyo okumulemesa okuzaala okusinga ng'amaze okuzaala omwana olwanyisa omwana nedda kuba waaba asobola okwetambulira bizinensi yonna nga nto yeetaagisa okukuuma ekyama bw'obeera nga olina process esaba visa tosobola kutandika kwerangirira abo b'obuwulira mulimu abagenda okugamba nti agenda kutuleka mu nnaku ono naye agenda kugenda ku grade bweti bw'oba ogenda okukola interview y'omulimu oba ekintu kyonna lwaki weerangirira bw'okimanyi nti n'omulimu gw'ogenda okukolerako interview waliwo banna abakola application ne batabeera na shortlisted tajja kusanyuka ng'omugambe nti gwe bakushortlisting ogenda kukola interview bw'oba ogenda okukola bizinesi yonna edduuka kiki omuntu oli alirabe ng'oliggudde mumanyi lwaki abazimba ebizimbe bateekako emikugiro bateekako amabaati abamu ne bateekako n'abakuumi ng'ennyumba ezimbibwa eri ku musingi kubanga babeera bakugira abantu ababi ab'emitima emibi abayinza okuleeta eddagala ennyumba esiraanire mu musingi kyokka ng'ate bw'amala okuzimba ennyumba ye abijjako kuba ojja kuba tokyasobola kukola ddagala ennyumba egwe ekyo kyenjogerako mwannyinaze kuuma olubuto lwo mukomye amaalo si ggwe asoose okufuna olubuto ate nga njagala mukitegeere nti bannyinaffe bangi nnyo wadde okufa kubeerawo era kuli nakyo naye lwaki ggwe oyagala olekere banne ebibuuzo kyandibadde kyamakulu omuntu yenna okukola omukolo ogwa baby shower alaga olubuto lwasanyuke ye muntu oyo ng'abasawo baamutegeeza tolizaala kati nga bw'afuna olubuto ebeeranga miracle oyo omutuufu asanyuke kubanga ne bw'anaabeera nga tazadde ajja kuba ayitibwa maama ne bw'aba nga afudde ng'azaala era bajjagamba maama ajja kwabiziba olumbe gwe munnayuganda bannyinaffe bangi bakozesa supplements bakole zifiga abamu beekuba empiso bakole ensusu abalala emibiri gyabwe gijjudde eddagala buli kika kya ddagala supplement eno ekola lususu eno enyiga kiwato eno ekola mabeere ono alina eddagala erikola akabina ono baamukwatamu baamugyamu embiriizi ezimu ekyedda baakisala ebyo byonna
bireeta complication ku bulamu bwo. Abamu bannyinaffe banafu olw'ebyo bye bakozesa tasobola kuhorodinga lubuto. Bw'agenda muleeba tasobola kusindika mwana. Omulaba muwala muto ali mu 23 naye tasobola kusindika mwana, naye ng'ate abantu bali betuyita abanaku abeera mu myaka 4 n'asindika omwana we era n'ava muleeba bulungi. Abamu bazaalira ku ttaka, nze banzaalira mu lusuku. Naye ennaku zino olwa supplements, era njagala gwe munnayuganda okyawe nnyo. Omuntu ajja ku intaneti kuno n'alanga supplement, oyo ye mulabe nnamba emu obw'obulamu bwo, oba ye mutemu nnamba emu atuttira bannayuganda. Kyandibadde kirungi nnyo bw'obeera ng'olina ekizibu genda mu ddwaliro, abakugu bakkanike kuba eddagala gyeriri. Gwe lwaki onyumirwa nnyo supplement ozigule ku edimiza yakoze edduuka n'aliteekamu? That is business. Ntunze ettaka, ndi mufere, ndi mubbi, oba ndi musomesa, ndiki, nfunye capital. Nentandika edduuka nentandika okutunda supplement. Nja kunoonya omuntu alanga obulungi akalango ajje nkube baffala. Era ensonga lwaki olaba bannyinaffe bangi bafa. Emibiri ginafuye, bagejjulukuse, bawunya, balina buli kika kyandwadde olwa bisupplement ebyo bye bajja mu bantu abatali professionals. Kiki ekikuganda bw'obeera ng'owulira oli mulwadde? Kiki ekikuganda bw'owulira ng'olina kye weetaaga okugenda mu ddwaliro? Ba professionals bakkoleko. Lwaki gwe oyagala ogende ekkaduuka ka nagundi kubanga ali wano ku intaneti, azze ku intaneti alina following? Bannayuganda nze naakafiirwa basisita bange 3. Omu baaba wange gwenzirako olubuto lwagenda mu nseke, Namale Margaret. Omulala Dora Nagawa eyali anzirako yafa olubuto lwamulema okukuza. Ono asembeyo sisita wange bamuyita Grace Naluka, yafiira Mulago juzi ng'azaala. Yafuna bipressure bingi. Pressure nemulema oba abasawo ne bagigiremu okukonda ensinga. N'amala okuzaala ate pressure neddamu n'erinnya n'atema. Naye ekintu kino nkyogera nina obulumi. Sikyogera ku lw'okubanga edimiza yanno. Ate era sinagamba nti basisita bange byenjogedde bibaali. Naye nze nkugamba general picture. Kubanga saali nabo, siri nabo. Naye bw'obeera nga gwe mukyala gwe owulira ofunye olubuto, abamu tusigala nga tukozesa ebintu ebikambwe nga walagi n'emyenge emirala egiri acidic ne ginafuya obwongula gimino emibiri gy'aba nyinaffe. Omusaayi ne gukyuka tegukyatambula nakyo. Abakyala mbeegayiridde musigale ku nakyo Katonda bwe yabatonda, oba yakutonda nga tolina kabino oba okalina beera ekyo ky'oli. Sigamba nti nno bannyaffe bano abafa omuli ne basisa bange nti baabikola, naye mbagamba ebintu ebiyinza okuviirako omuntu okunafuya omubiri gwe. Lwaki tufiirwa abakyala abato bwe bati bannakazadde b'eggwanga? Ebintu bino tebajja bibagamba abamu kuba batya okubavuma. Nze bangi bajja kundaba ng'omutima omubi, bangi bajja kundaba ng'ali mu kumookinga na dead. Naye nga ge mazima nina okukozesa obulumi buno kuba nze kugambe naakafiirwa 3. Abaana ba maama wange Nakakande. Yes, kyenjogera nkimanyi. Ne mbajjanjaba ne balemwa olw'ebizibu ebyo. Naye nga ddala kiki ofuna olubuto lwo n'olulaga mu public nga tonnaba kutuuka ku lujjula? Eno mukimanyi nti n'ebizibu ebimu biva ku ffe basajja ebireetera abannyanyaffe okufiira mu zisanya. Omusajja oli akufunyisizza olubuto, okoze baby shower, n'akuleetera ekirabo ky'emmotoka nga ssente yabbye enzibe ezaaguza emmotoka gy'akuleetedde.
Essente ezaaguze emmotoka eyo kwafiiriddeko omuntu kuliko omusaayi ogukulukuta ye n'agulamu ekirabo n'akikuleetera ku baby shower. Olubuto n'olukuza otya? Ennyumba ofunira olubuto olwo bw'olina ettaka babbalibbe battirako abantu omusaayi gukulukuta bannannyini ttaka bali eri bakaaba. Ebizibu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.